Omulungi atugoberera mukwano gwange nkulamusizaako nyongera okubeera nga nkwebazako emirimu gy'otuusizaako engalo gyebutukidde olunaku olwaleero essaawa eno yennyini ng'eggwanga erya Amerika ampuliriza limaze okubeera nga likkirira ku maviivi gaalyo olw'omusajja Omu-Iran amaanyi gasitudde amayitirivu ennyo wowulira bino webukedde olunaku olwaleero nga dduka yali mu kibuga ekimanyiddwa nga Doha eky'eggwanga erya Qatar kaakati nno nga mukwano gwange ampuliriza abasajja bamaze dde okulonkinga missiles enkambwe wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nti missiles zino ze balonkinze mu kibuga eky'eggwanga erya Qatar ekimanyiddwa nga Doha tezikosezza muntu n'omu kekibeere amebeesi yennyini ey'eggwanga erya Amerika tesobodde kubeera nga ekosebwa waliwo nno ensonga lwaki abasajja basindise missiles mu ggwanga erya Qatar naye ne zitakosa eya beesi eno ey'eggwanga erya Qatar bino byonna bw'obiwulirira nga taasula otaasiba oyo abadde mu kibuga Doha obukedde olunaku olwaleero era akatambi ako koolaba keeka abasajja bamashehe ne bahajati kw'ossa bannansi ab'amawanga amalala abadde mu dduka mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero wabula bino byonna nga bigenda mu maaso eggwanga erya Amerika lyamaze dde okubeera nga liyisa kye tuyita ceasefire oba okusiriikirizaamu okukasuka emizinga n'okkuba ebikompola mu mawanga gano ag'enjawulo wabula bino byonna nga bigenda mu maaso saagala weerabire nti eggwanga erya Iran okusindika missile ku airbase eri mu ggwanga erya Qatar bamaze ate kusooka communicatinga n'eggwanga erya Amerika ne babategeeza nga bagenda okubeera nga bakuba airbase yaabwe eri mu ggwanga erya Qatar kakati nno era abasajja bano nga tebana bakwera nga balonkinga missiles zino bamaze kubeera nga boogerezeganya ne supreme leader oba omulangira amayiddwa nga Sheikh Mohammed bin Abdulrahman ow'eggwanga erya Qatar kakati nno ne bamutegeeza nti ekyekikesa olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukuba ebikompola mu nsi yo naye tetukuyinaako buzibu bwonna tetukuyinaako mutawana gwonna wabula omutawana tuguyinako abo abasajja abaasinziira awo ne bajja ne balumba eggwanga lyaffe mu bumenyi bw'amateeka kakati bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja kigambibwa nti okusindika missiles zino mu ggwanga erya Qatar bamaze kwogerezeganyamu ne White House ey'eggwanga erya Amerika ne babategeeza nga bagenda okubeera nga basindika ebikompola mukwano gwange era ne Amerika negamba nti yes tewali buzibu tuli redde okubeera nga buli kikompola kyonna ekijja oba oliawo tubeera nga tukibaka kireme kubeera nga kituusako obulabe ku bantu bano ab'eggwanga erya Qatar oyinza okwebuuza nti lwaki ate eggwanga erya Iran lisooka kukubira Amerika n'okukubira eggwanga erya Qatar nga banaalumbagana ensi eno mukwano gwange ampuliriza ebyentalo nanti bizibu gwe nga bw'obirowooza si bwe bibeera era wabeerawo oluusi emiwaatwa egy'okwogerezeganya kaakati nno eggwanga erya Qatar nkugambye nti basindise missiles ezibadde ziwerako naye tewali missile n'emu esobodde kubeera ng'ekosa abasajja bano aba Amerika mu ggwanga erya Qatar wabula nga amawulire ate era ag'omunda galaga nti missiles abasajja ba Iran ze bakosese mu ggwanga erya Qatar zibadde yegeyege ziri modo ya zamaani enkadde ddala ensi ne yeebuuza lwaki missiles ze bakasuka mu ggwanga erya Israel ezo zennyini empya eziriko lwaki ze bakasuse mu ggwanga erya Qatar anti nakunnyonnyodde mu ntandikwa nti Qatar eno mukwano gwa buli nsi eri mu kyondo ky'Abawarabu era Qatar yemu ku nsi ezisinga emirembe mu nsi yonna bantu tebakkiriza butujju tebakkiriza bayeekera bonna basinzira kuwakula ntalo ku nsi ndala kaakati nno bano bali awo bakola bukozi bizinensi era nga Doha kye kimu ku bibuga ebisinga okutukula n'okubeera nga kirungi okwetolola ensi eno kaakati nga abasajja bagezaako okubeera nga balwanisa ekiyitibwa obutujju n'entalo basobole okubeera nga bakuma ensi yaabwe ng'ekula bukuzi naddala mu bizinensi naye nga si bya ntalo oba oliawo ng'amawanga amalala kaakati no kyova olaba nga Iran yasse kweyogerezeganyaamu n'omusajja ono amanyiddwa nga mukwano gwange ampuliriza omulangira wali mu ggwanga erya Qatar oba mu kibuga ekimanyiddwa nga Doha kaakati n'okubakuba n'abakubisa amaanyi matonotono kubanga bagambye musajja wattu tukuba empolampola ebyokulwana tetubirimu Sheikh Mohammed bin Abdulrahman ono nga supreme leader wali mu Qatar avuddeyo n'akakasa nti yakoze kyamaanyi nnyo okuteekawo enjogerezeganya wakati w'eggwanga erya Israel n'eggwanga erya Iran kw'ossa Amerika okuleeta kituyita ceasefire era ng'olunaku olwaleero Amerika amaze okubeera ng'aweereza message eya ceasefire wabula Israel egambye ebyo tetubiriimu ebya ceasefire tetubimanyi era omusajja amayiddwa nga Benjamin Netanyahu ono nga ye prime minister w'eggwanga erya Israel yamaze dde okubeera ng'ayita abasajja bonna abali mu kabineeti ye ab'oku ntikko wali mu kibuga ekimanyiddwa nga Tel Aviv basobole okubeera nga beefumba akafubo bateese ku nsonga ezo eza ceasefire Trump
zamaze okubeera nga alangira olunaku olwaleero. Pulezidenti w'eggwanga erya Israel yamaze dda okubeera nga naye ayitibwa mu nteeseganya zino ne baminisita ab'enjawulo kw'ossa ebitongole ebikessi eby'omunda eby'eggwanga erya Israel n'ebitongole ebikessi eby'ebweru biyite Mossad eby'eggwanga erya Israel. Kaakati nno amawulire gagamba nti bano bayeteesezaamu abamu nga baga nti tuteeke wansi ebyokulwanyisa, kyokka nga abamu bagamba nti tageti zaffe ze twaluubirira okuba mu ggwanga erya Iran tezinnaba kubeera nga tuzituusa ku nfeete, kaakati twongere mu maaso n'okubeera nga tulumba. Wabula yo Iran bagamba tebasobola kubeera nga bateeka wansi ebyokulwanyisa ng'eyabalumba eyabakyokooza kaakati ye akyasobola okubeera nga baweereza emizinga emikambwe ennyo ne drones. Kaakati bagambye nabo tetusobola kubeera nga tussa wansi ekyokulwanyisa okuggyako ng'eyatulumba asoose n'awummuza ebyokulwanyisa, awo naffe tujja kubeera nga mukwano gwange mpuliriza emmundu tugizikizaamuko oba oliawo. Wabula nga America yakamala okulangirira ceasefire ku lutalo luno, kyokka eggwanga erya Iran bagambye wajja n'otukuba ewaffe gwe ssebo America ng'okosa 52 bomba stealth ennyonyi enkambwe ennyo. Ennyonyi eno nakugamba nti America yegikozesa yokka, tegiwaako muntu mulala yenna, era kigambwa nti neno yennyini bagenda kugikaddiya kaakati ate bakole empya emaddwa nga 53. Kaakati eno enkadde bagenda kugiwummuza buwummuza naye nga tebagenda kugiwaako muntu mulala yenna. Wabula amawulire galaga nti America ate era okujja okuba empuku zino eza nuclear eza Iran ate yamala kutegeezaako bukulembeze obw'eggwanga erya Iran nti tugenda kubalumba mu kiro, wadde nga amawulire gano tegasobola kubeera nga gatambula okubona ensi yonna. Jjukira nti Israel ye yali esabye America mutuyambe mujje mukube empuku zino, mujje mukube enfo zino ezirimu nuclear kubanga ziri wansi nnyo meters mpitirivu ng'eggwanga erya Israel tebayina bomu esobola kubeera nga ebwaguliza enfo zino n'okubeera nga ebotola etuuke mu ttaka eyo wansi okujja buli kimu ekyaliyo. Kaakati America yakkiriza okubeera nga esitula ennyonyi zaayo era bw'etyo yalumba kaakati nno neekuba enfo zino. Wabula amawulire ate gongera okulaga nti America oluvannyuma lw'okubeera ng'asooka neerabulako ku ggwanga erya Iran ebikozesebwa byonna mu nfo zino, ate abasajja ba Iran basooka kubeera nga babisengulamu. Kaakati nno wulira ebigambo basengulamu buli kimu oba oliawo kye balaba nti kya mugaso nnyo. Kati America agenda okutuuka ekiro saa 6 ng'akuba kyerere ng'akuba kyangaala. Kyokka ate amawulire gongera okukakasa nti wadde n'ennyonyi za America zajja ne zibombinga ebifo bino naye tezaatuukira ddala wansi ku ntobo ey'ekifo kino nga zaakuba kungulu, nazo zaalemererwa okubeera nga zibotola okutuukira ddala wansi okusaanyawo ebifo bino. Kaakati nno America yamadde okuyisa ekiwandiiko olwamala okulumba eggwanga lino erya Iran, bo ne bagamba tetugenda kuddamu kusitula kyakulwanyisa kyonna kukikuba ku ggwanga lya Iran okuggyako nga Iran ate yeetulumbaganye. Kati bukedde olunaku olwaleero Iran bw'emaze okulumba enfo ziri zeggambye ez'e Qatar Army Base eri mu ggwanga erya Qatar nga ya America. Kaakati tebakomye okwo, abasajja balumba ekibuga ekimaddwa nga Baghdad, kaakati wano bakubye ne boogoloza. Era ogenda okakana nga bases eza America ezimanyiddwa nga nnambirira abasajja bamaze okubeera nga bazisaanyawo. Abasajja bagamba nti Air Base emanyiddwa nga Imam Al Army Base ampuliriza emaze okubeera nga esaanyizibwawo. Imam Al Army Base abasajja bagikubye, abasajja bakubye radar systems ez'eggwanga erya America ezibadde ku Army Base emanyiddwa nga Imam Al Army Base zisaanyiziddwawo zonna. Jjukira nakugamba mu ntandikwa nti abasajja aba America babadde bakozesa Army Base eno nga bakozesa radars zino okusobola okudetectinga missiles nga zisituka mu ggwanga erya Iran. Kaakati ate nga radars zino eziri mu ggwanga erya Iraq eziri ku base za America zakonektingibwa ne radars endala eziri mu ggwanga erya Oman, eziri mu ggwanga erya Saudi Arabia, ziri mu ggwanga erya Qatar n'amawanga amalala gonna agali mu kyondo kya Buarabu kossa eggwanga erya Israel. Kaakati abasajja bagambye bwekibanga endabiso zino eziri mu ggwanga erya Iraq ku Imam Al Army Base zezikola olugambo ne zimanya nti misairo esituso okuva mu ggwanga erya Iran kaakati yolekedde obwengula, abasajja ne batwetegekera mu mawanga gali amalala gonna okulemesa misairo zaffe. Kaakati katubasaanyewo mutuulire era okusinziira ku bigenda mu maaso bagamba radar systems zonna zikubiddwa ezibadde ku Army Base eno emanyiddwa nga Imam Al Army Base mu ggwanga erya Iraq mu district emanyiddwa nga Zikaru
Shalu district wali mu southern part eyeggwanga erya Iraq. Kakati no Somalia television news reporter be balipotinze ensonga zino ne bagamba nti ebibwatuka bibadde by'amaanyi nnyo mu Imam Ali Amebes naye ng'ekyomukisa omulungi okusinza ku bigenda maaso bagamba nti amagye g'eggwanga erya America mangi gabadde tegaliwo mu kifo ekyo nga kiringa ekiraga nti omusajja ono bweyogedde n'eggwanga liri erya America nga bwe nagambye mu ntandikwa nti abategeeza nti ngenda kubakuba kakati amagye ne geetegula era ogenda okakananga ebintu byonoonese bingi nnyo ennyumba zonna zikubiddwa naye ng'ekyomukisa omulungi tewaliiwo muntu n'omu alumiziddwa kati abasajja tebakomyawo balumbye ne Balad military barracks eno military base nayo ne bagikuba esangibwa mu province emanyiddwa nga Salahuddin province northern Baghdad kilometers nga 10 okuva mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Iraq ekimanyiddwa nga Baghdad. Abasajja bagikubi bagibwaguliza butereevu nnyo. Baradin military base enayo ekubiddwa. Nkugambye nti abasajja basinze ku targetinga radars kubanga radars zino zibadde zijjanga zibakolako olugambo nga buli missile esituka bweti guided missile ey'abasajja aba Iran kakati nga zino radars zikola olugambo nga begambye nti zibadde connected ku mawanga amalala gali gonna ne bases endala zonna eza America eziri mawanga agagetoloddewo kakati olwo mu Israeli ne beetegekera oba oliawo ekibambuli ekiba kijja red sirens ne zitekebwako ne bawoninga n'abantu babwe nti mugende wansi mwekukume mu bankers kubanga ekijja kyandibanga ate oba oliawo kisuka ku ekyo kye tubadde tusuubira. Kakati abasajja bagambye nti ababadde bakola olugambo abasajja bamanyiddwa nga Balad military base eyo tugikubye tugimaze tugitadde ku ttaka. Imam Ali Ame base tugikubye tugitadde ku ttaka. Kakati nno okusinza ku bigenda maaso ku Rudani 24 news channels be balikodinze eggulire lino oba be balipotinze eggulire lino okusinzira mu ggwanga erimaddwanga erya Iran. Mukwano gwange gwe atugoberera nkusaba video soko jempere ekigalo kakati nno twongere okubeera nga tulontoka mu nsonga eno etegerekeke bulungi nnyo nti abasajja bafuusa abasajja wadde nga ceasefire emaze okubeera nga erangirirwa. Abasajja baga nti gwe wantabaala fe tulina okubeera nga twemala essajja America ebiveemu kati bino nga bigenda mu maaso nkugambye nti ebifo bina bye bikubiddwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Iraq naye nga ebifo ebirala bimanyiddwa nga drone attack ziwuliddwako era zirabiddwako ku Taji military base eno eri mu northern Baghdad era nga radars installation zonna zatagetingiddwa zikubiddwa wano ku Taji. Kakati no bukwano baffe abali mu ggwanga erya Iraq mujja kwongera okubeera nga mutuwa ku maloboozi gano oba ku mawulire gano agagenda mu maaso ku nsonga eno mu kibuga ekimanyiddwa nga Baghdad ne Ame base oba oliawo ezisangibwa mu kibuga Baghdad okuliraana mukwano gwange ensi emanyiddwa nga Iran. Abasajja bagambye nti zo zibadde drone ezirumbye Taji military base eyo eri mu northern Baghdad ne bagikuba okubeera nga bajogoloza era ogenda okakananga nayo ekubiddwa nebeera nga esanyizibwa. Kakati no Furazi oba Faruzi news agents be balipotinze eggulire lino okusinzira mu kibuga ekimanyiddwa nga Tehran eky'eggwanga erya Iran. Bagambye nti alhamdulillah abasajja tumaze okubeera nga tubatuusaako ekyajabu era n'omusajja amanyiddwa nga Hamushahari news channel nabo bagambye nti ebigambo bino bibaddewo bulungi nnyo era tubirabyeko naye ekyomukisa omulungi bano bonna abalipotinga Hamushahari nabo bagambye tewaliiwo casualties bantu balumiziddwa yadde abafudde oba oliawo ku Taji military base eri mu kibuga ekimanyiddwa nga Baghdad waliri mu ggwanga erya Iraq. Kyokka tebakomyawo abasajja bongedde okulumba drone attack zongedde okulumba airport Victoria base complex eyo nayo neekubwa. Nkugambye tukyali mu ggwanga lya Iraq abasajja aba Iran gye beegirisiza nga ekigota entula kubanga bano baalagula era ne balanga ne bagamba nti Israel tugenda kubeera nga tugikuba ku ssaabo abagenda okubeera nga bagiyambako nabo bagenda kufuuka potential targets kasaawa nga bagiyambyeko netukakasa. Jjukira nti abasajja aba Israel bwe baali balumba eggwanga erya Iran omulundi ogwasookera ddala endeege ez'omusajja omu Israel zaagenda ne zigwa ku airbase Ame base eri mu ggwanga erya Qatar eya America. Kakati wano we basobola okubeera nga basinziira okulumba eggwanga erya Iran. Kakati nno abasajja bagambye Qatar nti mwebeereremu era wenjogera essaawa zino nga Qatar yamaze dda okubeera nga esazaamu entambula z'ennyonyi zonna. Eggwanga erya United Arab Emirates basazaamu dda entambula z'ennyonyi zonna. Eggwanga erya Saudi Arabia nabo bagambye nti bannange obwengula bwaffe bufu ennyonyi zigire nga zirinzeko okubeera nga zitambula okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga
lino erya Iran n'abasajja Abaisirairi. Kati mukwano gwange ampuliriza nzize nkugamba enkya n'eggulu nti abasajja aba Iran tobayita mmere matooke kulya ngugamba nti Airport Victoria Base Complex nayo ekubiddwa zibadde drone attack. Drone ze zisindikiddwa okuba ebifo bino wabula nga ate Imam Ali Ahmed Base yo yakubiddwa missiles ne Barad military base nayo yakubiddwa missiles naye nga yo enemanyiddwa nga Airport Victoria Base Complex basajja basindise drone ze zaatake z'ekifo kino ku Sataji military base bakubiddwa bukuba ne drones tegibadde mizinga oba bikompola. Kakati ne bigenda maaso byongera okubeera nga biraga nti obunkenke bweyongedde kubanga twabagamba nti wano wayinza okubawo escalation oba okusajjuka kw'olutalo luno kasita babanga abasajja tebagezezaako kubeera nga beekomako. Jjukira nti Isirairi yalumba olutalo luno ng'emanyi egenda kukola nga bulijjo bwezenga ekola ku mawanga amalala nti erumba bulumbi n'ekuba n'eyokya ne badduka ne bagenda ne beetulira ewaabwe ne beebaka. Kaakati omusajja Omwiraani yagambye togunywa oguwanda ffe si bwe tukola bw'onaatulumbanga nga naffe tukulumba bw'onaakuba military bases zaffe nga naffe tukuba military bases zo bw'onaakuba nga radio nga naffe tukuba radio bw'okuba eddwaliro naffe tukuba ddwaliro. Jjukira nti Iran eno balowooza mu ntandikwa nti bamaze okubeera nga bagisannyalaza wabula eggwanga erya Russia olunaku olw'eggulu nga bayita mu musajja amanyiddwa nga Medvedev. Ono musajja yagambye ndiye mwogezi wa Kremlin House oba gite Kremlin eggwanga erya Russia obwogezi bw'ennyumba yaabwe ey'obukulembeze nga bwolaba State House nga bwolaba White House. Kaakati Medvedev yavuddeyo n'ategeeza nti kino America kyakoze ekyokukwata 52 bomba stealth bomba ne balumba eggwanga erya Iran ne bakuba nuclear sites zonna ne bazisaanyaawo ng'ate nuclear ono abasajja badde bamukozesa okubeera nga bakola amasannyalaze okubeera nga bakola ebintu byabwe wabula nga tebena kigendererwa kyonna ekyokukola bomu eya nuclear. Kaakati omusajja Medvedev yavuddeyo n'akakasa n'aga nti kino kye mukoze kyakusoomooza abasajja era nnyongera okubabulyamu abasajja Abamerika mbabuulira ebigambo bino nti musitudde obusungu bungi mulese empalana nnyingi nnyo naddala mu kyondo kya Buwarabu era abasajja Abaisirairi mwongedde okubateeka mu kabi akaakati amatigga mwongedde okubateeka mu kaseera akaakati abaga ennyo. Kaakati ffe gye tugenda okukola tulaba amawanga ageesomye bwe mbanga abasajja nuclear waabwe mumusaanyizzaawo akola ebyokulwanyisa byabwe bitonotono akola amasannyalaze gaabwe akola ku ddagala lyabwe. Kaakati kye bagenda okukola amawanga amalala ffe tugalaba era tugamanyi gagenda kukwata nuclear bomb. Wuliriza ebigambo gagenda kukwata nuclear bomb bagawe eggwanga erya Iran bagenda kukwata nuclear bomb. Kino nkiddamu Medvedev yakyogedde ng'asaagirira n'agamba nti okusinziira ku bigenda maaso America byekoze ekoze Zambia eritabangawo era kaakati abasajja aba Iran boolekedde okusalawo okuva ku nuclear ne gwe badde bakola obukozi omutonotono bagule bomu eza nuclear abasajja babeere nazo mu nsi yaabwe. Ate era omusajja no Medvedev yayongeddeko n'akakasa ensi n'agamba nti ffe tulabawo amawanga agaliredde okuguza abasajja bano bomu eza nuclear. Ne nuclear bomb launchers batuuse okubeera nga bazifuna okuva mu mawanga amalala. Jjukira nti nakugamba nti eggwanga erya Russia butereevu nnyo likolagana n'abasajja bano aba Iran. Eggwanga erya Russia butereevu nnyo bakolagana n'eggwanga lino erya Iran. Eggwanga erya China butereevu bakolagana ne Iran. Eggwanga erya North Korea butereevu bakolagana n'eggwanga erya Iran. Lwaki nkugambyeko ago amawanga asatu? Kubanga gano amawanga asatu genkumenyedde gaina nuclear warheads enkambwe zennyini bazirina. Kaakati bano basobola okwekolamu omulimu ne bagamba nti lwaki munnaffe bamuyikiriza okutuuka ku salino nga talina nuclear ate ne bamukuba olwa nuclear. Jjukira nti ensi bwe ba erina nuclear mukwano gwange ampuliriza kebeere America eyetira ddala okulumba ensi eyo ebeere na nuclear. Jjukira nti nuclear bwebanga bomu ya nuclear nesituka bweti neyolekera mu bwengula obwensi katugeze nga bwolaba missiles ezavudde mu ggwanga erya Iran ne zigenda mu ggwanga erya Qatar. Nuclear bomu eno ne bwogibwagulizanga eri mu bbanga oba okoze zahama eritabangawo. Nuclear bomu eno ne bwegwa obugwi wansi oba okoze zahama eritabangawo. Kaakati nno kyova olaba amawanga agamu gakugirwa okubeera nga tegalina nuclear kubanga bagana bane nuclear tegagenda kuddamu kubeera nga gafugwa tegagenda kuddamu kubeera nga gatambulira mu nkwawa. Kyova olaba nga Iran ebadde erwana okukola ebyokulwanyisa byayo ebikambwe era nga bwolaba nga Isirairi eno eyagala mu kyondo ky'Obuwarabu yebeefuga amawanga gonna efuuke superpower waawo era bano badde beeraliikirivu nnyo n'eggwanga erya Iran nga beesoomooza enkya n'eggulu.
kyova olaba nti balumbye Iran yabaanukuzza bukambwe era abasajja ba Isirairi bagamba nti mukibaddewo babadde tebakirabangako bukyalubanga lwa mmindi nti waliwo ensi esobola okubeera nga ebenganga okutuuka ku kino jjukira nakolera akatambi naye nkulaga nga minisita wa defense ow'eggwanga erya Isirairi kw'ossa omusajja akulira Mossad ekitongole ekikesi ekya Isirairi beegudde mu malaka bano nga bayombagana ng'omusajja minisita agamba omusajja akulira Mossad nti lwaki mwatankuula olutalo nga temumaze kumanya basajja bano buzito bwe balina oli nga amuddamu twatankuula olutalo luno abasajja tulina okubeera nga tubadiisaaminga tusobole okubeera nga tubakuulamu amannyo n'okubawangulamu agaagalya basobole okubeera nga baamalibu nga tebasobola okubeera nga bateeka ensi yaffe ku bunkenke wabula lutalo luno lutandika n'otuukidde essaawa zino ng'amawulire galaga nti Iran ekubiddwa nnyo ebifo ebyenjawulo era n'abantu bangi bafudde bakunukiriza mu 500 naye nga ekiruubirirwa eky'eggwanga erya Israel oba prime minister w'eggwanga erya Israel Benjamin Netanyahu tekinnaba kubeera nga kituukibwako kubanga Iran tebaasuubira nti amaanyi ge yalaga geyayolesa gasobola okubeera amakambwe bwe gatyo okiri ekikeseza olunaku olwaliro Israel ezzeemu okukola ennumba ne drones ez'enjawulo mu bifo ebimanyirwa nga Tehran n'ebibuga ebirala ebiriraanyeewo oba okwetolola eggwanga lino erya Iran naye abasajja bagambye aba Islamic Corps bagambye nti tugezezzaako okushutinga drones ezibadde enkambwe okuva mu Israel era nnyingi zikubiddwa ne ziteekebwa ku ttaka ezibadde ziva mu Israel kyokka nabo tebakomyawo olulabye drones zino nga zivudde mu Israel ne zituuka wano abasajja ne balonkinga missiles guided missiles endala beba tebakuba ekibuga ekimanyiddwa nga Tehran n'ekibuga ekimanyiddwa nga mukwano gwange mpuliriza wali Jerusalem kaakati nno n'ebibuga ebirala mpola mpola okutuusa essaawa zino kaakati waliwo kasiizifaya akatonotono wabula tetumanyi nkugambye nti abasajja beevumbye akafubo Abayisirayiri ne bagamba nti tusalewo ki era abamu nga bagamba tusigale nga tugenda mu maaso n'ebikwekweto kyokka nga abamu bagamba ebikwekweto birina okubeera nga bikomaawo naffe tufiirwa kinene nnyo kye tutaasuubira abasajja tubakubye naye abasajja tebazikiza beebuuza Isirayiri abasajja launching pad zaabwe ziririddawa kwe bateeka missiles zino ezo guided zowulira ezigenda ne zikuba mu Isirayiri abasajja bwe babeera baagadde wonna kaakati bambega ba Isirayiri bangi abaakwatibwa mu ggwanga erya Iran era nga bangi baasalirwa ddwa emisango gy'okubeera nga bawanikibwa kalabba olw'okubanga baasaalimba ne bayingira eggwanga lino erya Iran ne bakola olubulumbaganyi nga bakozesa drone ate nga bazitegeera ddala mu ggwanga liri erya Iran jjukira nti drone zino tezaasindikibwa kuva mu Isirayiri wabula zaayingizibwa abasajja bano ne bazigattagatta bwe bamala okuzigattagatta ne batagetinga ebifo ebyenjawulo mu Iran muno naye kaakati abawerako baakwatibwa abasoba mu 20 naye nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti gavumenti ya Iran kaakati ne musajja ono abakulira amanyiddwa nga Ayatullah bagambye tewali kizibwako kirala kyonna omusango gwakwanikibwa kalabba kubeera nga battibwa kaakati nebyo bigenda mu maaso essaawa zino naye nga obunkenke bukyali bungi nnyo mu butambi tumaze okubeera nga tubufuna obuva eyo obadde mu kibuga Baghdad obulumbaganyi obutambi obadde mu ggwanga erya Qatar naye ng'obumu ku bo tetusobola kubeera nga tubukuzannyira olw'amateeka oba oliawo amakwagali ennyo agatukwata agatugaana okuzannya obutambi obumu obw'entalo ku mukutu gwaffe lukutimbe gagadde EKTV Media Uganda gamenze Eke Master tubadde tolontoseeko keyo muganda wange kakeeto tubeere nga tumanya ensonga eva mu kyondo kya Buwarabu kubanga iwaliyo baganda baffe bangi abakolerayo bannyinaffe bangi abakolerayo abasomerayo bangi kyokanga ne gavumenti yaffe terwana nga kubeera nga inagwe yajja wadde mu Isirayiri terwana kubanga de inagwe yalejja mu ggwanga erya Iran nga basajja batu ne bakazi batu abaliyo beefaako bokka na bokka okulaba nga basigaza obulamu nga Mukama Katonda bwatyo bwasazeewo kati ebigenda mu maaso byebyo naye nga njagala okimanyi tutambula n'omusajja Madonga Haji Abudu omusomi w'edduwa Kayingu n'agamba nti ono asomesa abasajja baagala okubeera nga musoma edduwa kaakati mukubire essimu mugende abatendeke bwe munaayamba bannayuganda kubanga Uganda yeetaaga obuyambi obusukkawo we tuli nkugambye kye twolekedde kizibu nnyo protest vote 226 bwe twolekedde mukwano gwange atugoberera maama wali mu Switzerland Sister Marie ebigambo byebwe mu kyondo kya Buwarabu bannyinaffe ne baganda baffe embeera si nnungi nnyo nga Iran ekyalayidde egambye we balabira ekikompola kyonna ekiva mu Isirayiri tonyumye bya ceasefire America be yagambye bagenda kuddamu balonkinge bukambwe nnyina bukambwe okubeera nga abasajja bano ate no babongera obukambwe ku bukambwe kaakati olwo paka Isirayiri lwenerekera okukasuka ekikompola kyonna mu ggwanga erya Iran n'abasajja bano bajja kubeera nga bastopinga okubeera nga basindika ebikompola mu ggwanga erya Israel kaakati no mukwano gwange mpuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso okukomyawo kwano mu ggwanga letu erya Uganda kaakati no mukwano gwange njagala oli ebigambo ate oba oliawo ebiralamu
ebyongedde okubeera nga bireeta ensisi n'okubeera nga bitiisa bannayuganda naddala nga twolekedde akalulu ka 2026 kano katutegese okubeera nga tusuula. Jjukira nti waliwo bbomu ezaabwatuka wali eri mu bitundu eby'emunyonyo nga twolekedde mukwano gwange mpuliriza mataazidde era abantu babiri bannayuganda bano baasindirirwa ebyasi ne battibwa, naye ate ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku bano bagamba mbu baali batujju okwali omukyala n'omusajja era muvuga ku pikipiki bano bebatuusibwako obulabe era ne battibwa. Okusinziira ku boogezi b'amagye, aboogezi ba polisi n'ebitongole ebyokwerinda bagamba nti abasajja baali boolekedde wali eri ku mataazi Namugongo mu basajja abaali bagenza okulamaga babakube ebbomu bababwagulize era nga bano bagamba mbu baali ba ADF. Byali bingi twabikola mwabitegeera. Kakati nno nako olwaliro njagala nkulaga enno obugambo obuzibu eddala ate obufuutusa eri wali Kaleerwe ku bbomu kye bagamba mbu yabadde eteekeddwa mu food flask. Kakati okusinziira ku Kuraya agamba nti omukyala yabadde atwala bbomu era mbu nga bamulinnyiridde akagere okumala ennaku ezisuka mu 3 nga baamutegera dda nti mutujju era mbu bano ne bagamba katumulinye kagere kigambwa mbu omukyalo ono yabadde mbu alina owa bodaboda ng'oli yali eri sides eri Munyonyo. Kaakati bano bagamba nti omukyalo ono mbu abadde munnakenya mbu era omukyalo ono yava mu ggwanga lya Kenya n'ayingira Uganda nga mission ye yeeyo. Kaakati ensi ne yeebuuza bwemba nga omukyalo ono mwamutegera nga ayingidde okuva e Kenya ng'ekimulese kubwaguliza Uganda okubakuba mu bbomu, lwaki omukyalo oyo temwamupreventinga kubeera nga mumukwata bukwasi mumunyonyola ani amusindika ani amutuma akola nabaani? Kyokka ekyennaku bano bagamba mbu baamukubye amasasi agaamuttiddebo mbu ate owa bodaboda yabadde amuvuga yasimatuse n'adduka n'agenda mbu ye nga tatuusiddwako bulabe era mbu teyasobodde kubeera nga identifyingibwa naye nga bagamba mbu owa bodaboda ate yabadde munnayuganda ye teyabadde munnakenya. Kaakati ntwongera okwebuuza gwe mutaategedde timutaayi evidentifyinze mwategedde mutya nti munnayuganda si munnakenya? Kaakati ono omukyala bwemba nga mwamutegera ennaku emabegako eziwerako lwaki temwamupreventinga ne mumukwata bukwasi ne mumunyonyola ani amutuma ani amusindika? Lwaki biri bwe biti? Baani abalala? Nteekateeka kize balina endala ne musalawo okumukuba obukubi amasasi agamutta. Kaakati nno wano bannayuganda we bakwatidde peeni n'olupapula ne batandika okubeera nga bakuutiza bagenza okugattagattamu nga nakyo kiringa kiri ekyeri nakyo nga tekijja bulungi era abasajja bagabe banyiza amapeesa ne banyiga amapeesa era ogenda okakana mbunga wano waliwo Zaala alabika okuba nga azannyibwa okusinziira ku bigenda mu maaso n'akalulu ka 2026. Ensi ne yeebuuza lwaki abantu bafa mu nfa bweti ddala ekitongole eky'ebyokwerinda oba ekyabambega bwe kizuula omuntu ng'ono lwaki abatakwatibwa lwaki attibwa buttibwa? Jjukira nti n'oli Owerugogo abasajja baatugamba baamutegeererawo. Ensi ne yeebuuza lwaki bwe mutegeera abantu bano temubakwata bukwasi ne mubabuuza bakola nabaani ani abasindika? Lwaki bakubwa amasasi agabatta okubeera nga oba oliawo n'obujulizi bubula? Kati bino binanga bigenda mu maaso mukwano gwange mpuliriza nga tutambula ne Haji Abudu omusomi w'edduwa. Kansooke nkujja Haji Abudu omusomi w'edduwa osooke oli ebigambo bino ate butereevu nkune ebigambo ebirala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 4 7 5 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda muri musiriyo kira na yatta munzite eki enzita jattamu bannayuganda efaanagana enzita jattamu ebeerako obubaka bwesindika abayina basindikira obubaka nga ne gwasembeyo okutta ye muganda wa Spire Sentongo ono cartoonist ono akuba bukatuni atta munzite efaanagana naye enzite ebesindika bubaka. Yasooka natta omwana wa Gilbert Bukenya eyali vice president wa Uganda. Omwana oyo mumumanyi bulungi nnyo, yali well trained army serving officer ng'ate wampisa nnyo nga n'ebitiibwa byafuna abifuna ng'abikoleredde. Si bino ebitiibwa bibagaba obugabi ne babigabira omuntu. Oli omwana yali afuna ebitiibwa ng'abikoleredde. Kakati omusajja agenda okulaba ng'omwana musuutibwa nnyo mu magye ng'alina okumuggyawo n'asindika obubaka nti bwe mubaako kyonna kye mugezaako okukola kasooke mbalage nti nsobola. Natta omwana oyo mu ngeri ya accident oyo n'amuggyawo.
omwana wa Professor Gilbert Bukenya bwato bwe yamutta teyakomaawo najja ate omwana wa Jeno Katumba Wamala namulaga nti Jeno Katumba Wamala oli muganda oli w'amaanyi tukutadde mmaje ne tukufuula Jeno naye togeza n'okola ekyobusiru kyonna nkugambye ono Guy atta mu nzita efaanagana eryemu naye abaako obubaka bw'asindika yatta omwana wa Jeno Katumba Wamala yatta omwana omuwala wa Jeno Katumba Wamala ng'ayagala gezaako okulaga Jeno Katumba Wamala singa obaako kyokola kyonna ekyobusiru tukuwadde obwa Jeno tukuwadde ebitiibwa oli minisita naye togezaako n'okola ekyobusiru natta omwana wa Jeno Katumba Wamala kambabuulire Katumba Wamala okuba nti yawonawo it wasn't a coincidence kubanga baali basobola okudda emabega era ne bamutta ne kamera ne baziggyako ne balaga nti mu budde obwo kamera zaabadde zivuddeko naye yatta omwana wa Jeno Katumba Wamala ng'akigenderedde kugambye atta mu nzita emu natta Jakana Nadduli n'aweereza obubaka taata wa Jakana Nadduli n'agamba ono omwana abadde atuyingira nnyo togeza n'osindika omwana omulala alinga Jakana Nadduli ono Guy atta mu ngeri yakusindika bubaka nkugambye yasembyeyo okutta muganda wa Spire abadde alina katyuni zaakuba kati yamulaze nti nsobola okugjamu omuntu ow'amaanyi ne mukuttira n'otabaako kyokola singa ono agenda mu maaso n'otugenda ennyo naawe oyinza oddugulamu obulamu bwatyo ye bwazatta abantu bonna bajjatta abanga asindika message nkugambye yatta Jakana Nadduli natta muwala wa Katumba Wamala natta mutabani wa Gilbert Bukenya baali baseka takomaawo yagenda natta Seeka Muzaata ng'ayagala okulaga abasiraamu mwenna abagamba nti Seeka Muzaata ly'eddoboozi lyammwe yasitula eddoboozi lyammwe kwaba abasiraamu betusiige mu makomera tusobola okumubajjako ne tumuzikiza omumwa atta mu nzita yakusindika message simanyi oba omuntu oyo mumutegedde mu comment section naye nze simwogedde linnya naye nkakasa mumutegedde natta Seeka Muzaata ng'ayagala okusindikira abasiraamu mu message nti bwe muba mugamba Seeka Muzaata w'amaanyi nsobola omubajjako n'ogwo omumwa gwayogeza n'enguzikiza teyakomaawo natta Jjajja Yichuli nekyamutisa kiki Jjajja Yichuli ekyamutisa kugezaako ku intimidating abantu bali ku social media nti mmwe mwogera nnyo naye ate abasinga okwogera nsobola omubajjako gye byafundikira waliwo babulooga abadduka bali Canada Wisdom Kaye yadduka Kakalamu yadduka batya atta mu ngeri yakusindika bubaka na ku intimidating abantu abo bagezaako mumuvuganya na kumwogerako kati Spire Ssentongo muganda we bambi abadde musawo nga talina musango gwonna naye nze nkimanyi basse muganda wa Spire kugezaako kutiisatiisa Spire Ssentongo nti ezo katyuni z'okuba muganda wange weegendereze otukubyemu katyuni ebbanga ddene tusobola okuggyako omuntu tusobola okubajjamu mu famire yammwe omuntu ne tubalaga nti tubasingako kyekyattisiza muganda wa Spire n'abalala bangi bazzatta ng'asindika obubaka yatta Kirumira mu ngeri yakusindikira abapoliisi bubaka nti mwe abapoliisi mulina olugezigezi naye nsobola okubajjamu omuntu ayogera ennyo ne mutabaako kye munkola najjamu oyo natta Kaweesi kubanga Kaweesi yali musuutibwa mu poliisi n'asindika obubaka n'abagamba wano tewaliwo omuntu ali untouchable tewaliwo atakwatibwako nsobola okugjamu Kaweesi ne mutabaako kye munkola kati ye bwatyo bwajjatta engeri ya plottingamu killings ze azikola mu ngeri eri professional naye ng'akikola akigenderedde kugezako kusindikira bannayuganda bubaka mbagambye kano kagenda kubeera kampi sigenda nnyo kawanvuya nnyo naye nkakasa omuntu oyo mumutegedde yatta mutabani wa Gilbert Bukenya natta muwala wa Katumba Wamala natta Jjajja Yichuli natta mutabani wa Jakana Nadduli natta Kaweesi natta Kirumira natta Muzaata natta John Baptist Kaggwa natta omukulu w'ekika ky'abasoso abakibana ababeera erubya waggulu eri babayita baki abasajja abo n'abalala killings ngenda zibawa na lwaki azazikola kansooke nkomekawo bagala kati wajjeewo oli omulimba nga bomu y'okumataaza emulemye okulimba obulungi ne tugikuba neevaawo kati n'oleeta ono omulala era n'oddamu n'okola ebikolobero byebimu olaga nti obuyekeramu ebuli mu Uganda lowooza tuli basiru kati waleese ono omulala alowooza anti yekulaayije yali agezezzaako okulimba yalimbalimba paasi za mwesigwa ne tumala ne tumuvaako kati mbwamuleese ku luno alimberimba ebbomu zino z'ogenda okutandika okukola gwe muzeeyi leka nkubuulire muzeeyi oli musiru n'abonna bonna bakwetoolodde woba olowooza nti Uganda ogenda gikuumira ku bunkenke osobola okuyisaawo n'ebyo byomala biseera mukulu it is too late. You have betrayed the country. Okugwako tokunenyeza ku bannansi tokunenyeza nakwaba bakuvuganya nedda wenenye gwe wennyini. You have betrayed the country. You had all the chances before. Chances zonna wali ozirina okukola ekituufu.
Museveni obunkeke buno obugenda maaso mu Uganda byavudde Kongo nabagambye babagobezza amagye gaabwe. Museveni ekintu kyali mukola alaga nti Uganda ekyalina threat ya ADF. Njagala mujjukire twin bombs yakuba banna Uganda. Izo njagala muzijjukire. Era yamala teyebuuza na ku parliament ye yekiwanyi wadde yali egenda kukkiriza bukkiriza teyajebuuzako okulaga nti kino kiri awo just useless den of thieves. Jiba kutula zidiru zaabwe n'abatwala butwazi nga amaze okuba abantu baffe ku State Square ne ku Parliamentary Avenue. Negwe olowooza omusaayi ogwo olowooza abantu abo bafa bwe batyo bagenda bwe batyo golokwangu yagala okufunamu ne famire yo. Watta abantu twetukigaana njeka tukikkirize tugaane watta abantu abatalina musango olw'okubanga yagala okugenda e Congo. Ndowooza okiraba bino ebintu by'ensi teri muntu agenda bikungula teri okitegera ekintu kino. Batuusi mmwe abali mu Uganda abagifuga nga mweyita ba president batuusi mmwe n'akabinja kammwe mwekube mu kifuba mulabe ebintu byonna byonna bye mukoze banna Uganda. Leero olunaku olwaliro mwekwata ku bisubi naye nga mwagenda mussa abantu mwatta abantu just mufune kaddiiru kano olunaku olwaliro akayiise. Muhoozi Kainerugaba endagaano kiza yasayininze kujja amagye ga UPDF gonna alina okugajja mu ggwanga lya Congo gonna alina okugajjayo. Yasabye n'obwasikali babumumye yabusabye ne babumumma naye nga yatta enkumi n'enkumi z'abanna Uganda ku Parliamentary Avenue ne ku State Square. Leero ddiiru eyiise ng'alina n'okutta omuntu omulala osobola okukakasa nti mu Uganda ekyalina threat ku batujju ekyalina threat. Yassa omukazi yamusse osegera ekintu ekyo kino kikulayije ne kijanga si kisinika ebinyombu naku 3 tuzenga tufollowing omuntu ono paka etwamukutte ng'agenda kuba bo mu kalebe. N'olaba nti ne byolimba bya kisiru temuli makulu basajjamu abatuusi mmwe osegera batuusi mmwe ddala mulooza ffe tuli basiru tetutegeera. This is to tell you the truth. Batuusi mmwe mwatutama just mateeka ge gatukutte naye mbakakasa ekintu time egenda kutuuka nga muna Uganda temukyamuyinako control byonna mubikoze muzze ne muvuyavuya akalulu muteredde mukoze okoze buli kimu. Kakati olunaku olwaliro oli ku kicks of a dying horse twabibala bwotyo wali okimanyi nti okutuuka kati we tuli ogenda kuba tokyalina opposition kubanga wali amaze okwekuliyetingira opposition yoyiyo okitegera ekintu ekyo. Naye kati oli ku simanyi nakumanya emba nkitaaminga oli ku kicks of a dying horse olaba ogenda naye tosobola kukola decision ya magezi ku lw'abatuusi abato okitegera. Buno obutuusi buno obutona n'obusiru okitegera ekintu ekyo. Omusajja agenda kufa abalekere mu nsi gy'ataddemu omusayi nga buli muntu mwabalabanga kikolimo okitegera. Naye obutuusi buno obusiru bulemeddwa ogamba nti muzeeyo ogenda naye ogenda tulekawa kuba kati byefuulidde wakane mu kibira Rwanda bagigobye e Congo alina okudda ewaabwe abahutu n'abato abaddayo okitegera ekintu ekyo under UN protection kitegeeza nti kati Kagame takyabalinako sse. Mu Uganda tukooye we are fed up with you Tutsis tubakooye okitegera ekintu ekyo. Naye mulemeddwa okuddamu ku magezi mukyakuba bannansi mudda mukaluka abavubuka ne mukatyankalanya mu kifo ky'okutuula ku muzeeyo ne mugamba nti muzeeyi ogenda tuleka mu nsi ki tugenda kubeera wa tugenda kunywawo amazzi ne mufuutise disgrace buli wamu. E Congo babeevuma e Rwanda babeevuma yennyini gye muva mu Uganda tubeevuma muli bisiraani mu Tanzania babeevuma ne mu Kenya babeevuma. You are going to live with that curse. Instead of you sitting down as a family and you talk to that old man, that rotting man, ne mwogera kumwe kwebyo ekisiimula ekyo ne mukigamba nti bannanga ogenda oli myaka gye egisembayo leka tutekole peace tusobole okufuna tusigaza mwabatuusi temuyina waka wonna temulina. You don't have a home. Temuyina gye mugenda mwe batuusi mmwe kubanga Uganda is a global village. Naye ate ne wantu we musobola okunywa amazzi ate nayo mulaga timutta bantu mukozinga chaos. Your dark days are ahead of you. Nesimanyo bamwe mwakozesa amagezi ne mukiraba tusemberedde ebiseera byamwe by'ekizikiza. Sirowooza nti mukiraba ekyo. Gaddafi yalina family ekyo nkibabuulira. Gaddafi yali w'amaanyi n'okusinga Museveni. Assad yali w'amaanyi n'okusinga Museveni kubanga Assad taata we yamulekera obusiko obwo muhoozi bw'atasobola kufuna oba kufa oba kuwona. Naye mmwe temulaba musaayi guno gwe mugenda kukozinga mukyakola ebyekisiru. These stupid Tutsis nabagamba abantu bano basiru okitegera ekintu ekyo. Temukiraba wawe mugenda nti omusajja abateeka ku time bomb temukyayina waka neera mukyabulaginga mumwewaga. Mwe temanje mugenda kudda busungu bwa bannayuganda mmwe ekyo nkibabuulira. Bannayuganda mumalaba basirise naye mbakakasa
mugenda kusaba omuddo okubamira nga tegukyasobola. Ensi ebamanyi, ensi ebategedde, Museveni bamutegedde takyayina wanywa mazzi. Somalia bamugobeza luti, bamugobye. Njagala mujjukire mu mwaka gwa 2010 World Cup Museveni yatta bannayuganda ku Ethiopian village n'abatane Lugogo. N'atwala amaje mu Al-Shabaab yebakubye, n'akwata amaje n'agatwala Somalia bamugobye nga kyonziira. Amisomo mission ne bagimujjako. Natta abantu baffe ku Parliamentary Avenue ne ku State Square n'abatta abatwale Congo bamugobye nga kasasiro. Kati ali mu kicks of a dying horse mu kifo ky'okutereeza ebintu n'amanya nti bino bigaani ayongera kutta. Yaso omukazi mbu mutujju bamuse nemba omukazi si mutujju just bagala clarifying nti Uganda ekyalina threat ya ADF mutweke tugira tukola. Emyaka anajja ofugidde eggwanga tosobodde kutetenkanya nsi kulaba nti no olituuka mu kaseera bwe katyo oyiribeera n'ekikutaasa wabula kati era weyita Pan-Africanism. That is so stupid of you. Nabagamba abantu mwe muli basiru ninga temukkiriza mwajanga mu comment section nga mwena mweyiwa muno. Where are you now? Why don't you come and comment again? I told you are fools from day one. Mushegere ekintu ekyo nakibagamba. Emyaka ana twali tumanyi omusajja at least kale sente za Fazibba azitwala Rwanda naye sente azimaliriza mu kuyiwa musayi gw'abantu. Mulabe Rwanda weefaanana omwana yagitadde ku video kati balwana. Mulabe Rwanda weefaanana bo babeerawo kuyiwa musayi buli kaseera. Nete bakira batu dark days zibasemberedde. They have to make the truth. They have to make the right thing. Bayino kola kati decision egenda okuleta emirembe wakati waabwe ne bannansi. Not only in Uganda but also in Rwanda, in Kenya and in Tanzania. Bakole ekintu ekituufu. Ne bongera kuonoona bongera kuyiwa musayi because they are naturally stupid and that is who they are. You think you are going to be the last generation to rule over us. That is a total joke. I repeat, it is a total joke. Uganda has its natives. Uganda eyo febajeja febatugamba gakulukutira je gali gakulukutidde wallahi mbala iri abatuusi mmwe gagenda kuddamu gakulukutireyo. Naye it is the high time je mwandibadde mukola ebintu ebyamagezi ne mulekerawo okutta abantu ne mulekerawo okutulugunya abantu ne mukola ekintu ekituufu. Oyo gwe muyita jjajja mu omutuusi oyo Museveni senkulumandwa y'abatuusi eyo nekola decision entuufu nelekerawo okutta abantu. Neta abaana baffe bateeka mu makomera. Ne mugenda mu agreement nga Daniel Arap Moi we yakikola nga Edgar Lungu we yakikola. Uganda yoneterera mirembe. Naye muganye mwongera kutta mulooza be muttira abantu babyo basiru. We are watching you. Kino kibabulira. Teri muntu alina monopoly ku mundu. Teri muntu alina monopoly ku mundu. Mutulukunyiza abantu baffe letu bayina maje, tulina abantu baffe mu police, tulina abantu baffe mu security, mbakakasa time egenda kutuuka. You idiots, you are going to pay for everything. If you want it the hard way, we shall go there. Teri alina monopoly ku mundu. Tujazikwata. If you want it the hard way. But I assure you, there is no winner in the sinking boat. Ate mu lutalo tekubeera muwanguzi. Teri. Just nti abasinga okutta beba surviving. Naye mbakakasa, you cannot kill all Ugandans because you are just a few in numbers. Just mweza una propaganda ono. Yabalaga nti muli bangi nnyo. Propaganda yababeeza mu bungi. Naye mwongera okutta abantu. Mutuuse ku age naye mwongera kutta abantu. But it is the high time muddemu ku magezi. Tubamanyi nti muli basiru. Tubamanyi ekyo ky'obusiru yo diguli mwaje ekwata. Olaba mwewasa n'okwewasa. Okitegera? Omwana neyebaka ku mwana wa nnyina. Omwana neyebaka ku nnyina. Obwo busiru mu Uganda teri ggwanga libulina. Mbasaba yesawa muddemu ku magezi. Mulekerawo okutta bannansi. Mumwagala ku instillinga fear. We are not fearing anything anymore. Tetukyalina kye tutyatya. Wabula mwembasabira.